أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah tukomyewo leero n'ebibuuzo byaffe tusaba tusonyiwamu kabanga katambulidde nga ebibuuzo byammwe tebyanukulwa ku lw'ensonga ezitali zirimu. Naye twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza nate okuba ne puroguramu eno. Seka tusaba obuuze ku baganda baffe abatulaba. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Amma ba'd, abawuliza ba Rawda Islam Media n'emikutu gyaffe emirala tubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seka tutandise n'ekibuuzo ekisooka. Muganda waffe abuuza nti bw'aba asaala kapusi ne kasala mu maaso ng'asaala eswala ye eba efudde oba nedda? Puusi ateri mu ebyo ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bye yatugamba oba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutulawo essola. Amma ekyajja mu hadithi kiraga ebintu bina, kiraga bisatu. Kiraga omukyala akuze, ne kiraga embwa n'endogoyi. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam ekirambika nti ebikutulamu essola y'omuntu ng'agitandise n'emusala mu maaso alkalib, embwa, wakadhalika almar'a n'omukyala, walhimar naki n'endogoyi. So puusi nabbi we yali ajogerako yaga nti hiya min attawafina wattawafat alaikum, byebintu byetuwangala nabyo bulamu bwaffe obwa bulijjo, teyina buzibu bwonna. Wallahu ta'ala alam. Shekhe, muganda waffe ono abuuza agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayina amannya ameka oba yayina eyo limu yokka? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayina amannya agasukka mulimu. Muggo mulimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulimu Ahmad. Nabbi mannya ge bali omuyita Ahmad. Era kigambibwa kutubu samawiyya sabika kana mali'a bihadha al-ism, ebitabo ebyasookawo byali bijjuddemu erinnya eryo nga kanat mali'a, byali bijjuddemu n'erinnya eryo erya Ahmad. Era Yesu yeri yali amanyi ennyo, tuvola mu Qur'an era yakyogera, wa idh qala Isa bnu Maryam, Yesu bwe yagamba mutabani wani wa Maryam, ya bani Israil, abange mu Baisirairi mmwe, inni rasulullahi ilaikum, nze mbaka wa Allah gye mukola ki gye muli, musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati, ekindeese kwe kubeera nga nkakasa bye mulina mu Tawraati, wa mubashshira bi rasulin yaati min ba'di, n'okubasanyusa n'omubaka agenda okujja oluvannyuma lwange, ismuhu Ahmad, erinnya lye bajja kuba bamuyitaani Ahmad. So Ahmad baaliwandiika mu Qur'ani ne baliwandiika ne mu bitabo ebyasookawo. Mu mannya ge mulimu Al-Hashir, Al-Hashir agenda okuŋŋaanya abantu, akuŋŋaanya abantu. Mu mannya ge mulimu Al-Aqibu, Al-Aqibu akhirul anbiya, yafundikira obwannabbi, yasembayo mu bannabbi. Mu mannya ge nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulimu Abu Qasim, bamuyitanga taataani yalumu, yali atambula alaihi salatu wassalam, ne bayita nti ya Aba Qasim, oli yali ayita mulala. Nabbi faltafata n'akyuka bw'ati ng'oli ali ku bibi, ali ku muntu mulala. Nabbi kyava agamba alaihi salatu wassalam, sammu bismi wala tukannu bikunyati, sammu biismi wala tukannu bikunyati, mutuume erinnya lyange naye temugezaako okubeera nga mwetuuma nikineemu yange. Nekibeera nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetukkirizibwa kubeera nga bwe yali ng'akyaliwo kutuuma linnya lya Abu Qasim. So
mumanya ge mulimu almahi oyo asangula ku bantu amazambi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ebyonono agenda atutangira kino kikyamu kireke ago ge gamu kumanya gombaka Muhammad alayhi salatu wassalam waliwo ge bamutuma nga sigagi nga Yasin Taha waliwo abatera okugamutuma bumanyage mulimu Taha mulimu Yasin lala tugamanyi umanya gombaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Barakallahu fikum, jazakumullah fika. Barakallah. Sheikh tuyanziza nnyo amuganda abuuza njawulo ki eri wakati w'abakafiri n'abo Allah be yakolimira? Njawulo ki eri wakati w'abakolimire n'abakafu? Abakolimire bangi naye n'abakafiri bennyini Allah yabakolimira. Suratul Ahzab Allah agamba nti inna Allaha la'ana al-kafirin. Allah yakolimirira baki? Wa a'adda lahum 'adhaban alima. Nabatikira ibonezi bikolaki ebiruma. Wotunulidde Suratul Baqara era Allah tugamba nti omuntu afiira ku bukafu abeerako ekikolimo kya Allah. Sallallahu taasi atuttire ku busiraamu. Yagamba Allah innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alayhim la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in. Omuntu yenna akafuwala n'afiira ku bukafu aliko ekikolimo kya Allah ne bamalayika ba Allah n'abantu bonna bakolimira omuntu oyo agenda kibeeramu ebbanga lyonna. Sallallahu taasi ekikolimo kye. Akati abakaafu baliko ekikolimo kya Allah era omuntu bw'afiira ku bukaafu ate abeerako ekikolimo kya Allah n'ekyabamalayika n'abantu bonna. Ate waliwo ebitonde nga Allah yagenda abikolimira mpola mu bo Allah tabaraka wa taala byeyakolimira. Omusajja yeefaananyiriza omukyala, omusajja yeefaananyiriza omukyala ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala yamukolimira. N'omukyala yeefaananyiriza omusajja Allah yamukolaki? Yamukolimira. la'ana Allahu al-mutashabbihati minan nisa'i birrijali wa la'ana Allahu al-mutashabbihina minar rijali bin nisa'i. Allah yakolimira omusajja nga yembeerazi yeyisa kikazi mu nyambala mu kwekolako mu mbeera yonna amaloboozi akola ga kikazi omusanga nga sibakoze n'ebbeeri akola n'akabina k'ekikazi. Enkola efaanana bwetyo ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala omuntu oyo yamukolimira. Era Allah n'akolimira omukyala yeefaananyiriza omusajja nga yali awo kyakula sajja nga si kikula kye nti bubumbwa Allah bwe yamutonda naye ng'ali awo era ne bubeera bubumbwa nga Allah bwe yamutonda tumugamba agende nga yeekubako ayina ekirevu akisaleko. Mukyala bw'abeera nga ayina ekirevu amateeka g'eddiini gamuga akisaleko aleme kufaanana baki? Basajja. Nabwe kityo eddoboozi obutali weweeza nnyo agezeeko okulifuula libeere nga lya mukyala mu mbeera efaanana bwetyo. So ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatulaga nti abo bakolimire. Waliwo abantu abalala bakolimire nga bakoze ebikolimisa nga omuntu afuka abantu we banaabira oba abantu we bawumulira. Nabiga nti ittaqulla inani mutye ebikolimisa ebimeka ebiri. Bambuuza nti byebiriwo ebikolimisa n'agamba nti allazi yabulu fi mustadhalli nnas, ye muntu afuuyisa abantu we bawumulira n'oyo amala ekyetaago fi mustahammi nnas, abantu we bakola ki? We banaabira oba awali ekiyigo ky'abantu. Sallallahu tutaase. Barakallahu fikum. Ekitegeeza ekinaabiro tekikizibwa kufuuyisibwa mula tetufuuyisa. Barakallahu fikum. Allah yubarik fiik. Sheikh ono bamuyita Nuhu Sempijja Lwengo Kinoni. Allah yukrimuhu. Abuuza olugoye lwa siriki lulamulwa lutya era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalwogerako ki? Olugoye lwa siriki minha ma huwa muharram, obyo mulimu obuli haramu ku basajja, wa minha ma huwa halal, mulimu olukirizibwa okubeera nga ziri halal. Eziri haramu ku basajja bokka Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi weri nga atulaga ekyo. Ekanti la yakunanna fi akhiri hadhihi al umma aqwam
umma eno ng'egenda okufundikira ku nkomerero yaayo Allah aleete qiyama. Allah agenda kuleetayo abantu yastakhiluna alhira, obwenzi babufuula halali bayenda kyeri, walhariri n'engoye za liiri abawawali mubazimanyi zirimu olusirikisiriki, era gwe ne bwogenda mu gundi balukuleetera. Ogenda kati olwaleero ku gundi n'owandika mu liiri oba olugoye lwa hariri olwo balukola ki, baluleeta n'olulaba. Naga nti walkhamuri, n'omwenga abantu bagenda gufuula halali, walmaazifu, n'omuziki abantu bagenda gufuula halali nga bagukuba kyere tebafaayo. Tusaba Allah taasi okubeera nga tubeera mu haramu ebbanga lyonna. Ekirala nti nabbi waffe alayhi salatu wassalam yatugaana okubeera nga tukola siriki oba tuwambala siriki, yagaana basajja bokka, si bakyala. Ye omukyala ali free okwambala engoye ezo kubanga byebimu ku bimufuula okwewunda oba ekyokwewunda ki. Ehibbaawe barakallahu fikum jazakumullahu khair. Barakallahu shekhe, baganda baffe tubeebaza bonna batugoberera ku mutimbagano gwaffe Rawda Islam Media. Tukyali mu programu ya bibuuzo ne Sheikh Abbas Zubairi Senkuba. Shekhe, muganda waffe asaba ku bujulizi bw'okunyeenya olugalo. Obujulizi bw'okunyeenya olugalo we buli hadithi ya Wail bin Hujur. Hadithi ya Wail eraga nti wakana yuharrikuha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinga anyeenya olugalo, yad'u biha, nga alusabisa. Okunyeenya olugalo sunna, n'okulusonga sunna. Oli alusonze aba ali ku sunna entuufu ennywevu enkakafu, era afuna empeera mu ekyo. Era okunyeenya olugalo n'okulusonga byonna bya bulabe eri sitaani okusinga hadithi. Kyekisinga okubeera athbat kulusonga, alusonze asinga okubeera n'obujulizi obuyitirivu. Abawalimu bagende babyetegereze. Aktharu min riwayat zoogera wakana yushiru bisababa, yali nabbi alaza naluki nalugalo. Riwaya semu si bbiri si ssatu ziringa 8 zoogera wakana yushiru bisababa. Ne wajjawo riwaya ntono eri emu babbiri eziraga nti wakana yuharrikuha yad'u biha, wakana yuharrikuha yali alunyeenya. Nekibeera ng'olukunyeenya olugalo kiri sahihi, nze gyendi ndaba nga kituufu, walakin al athbatu wal asahhu, ekiri asahhu nnyo al ishara abi asbaba, kwe kulukola kikwe kulusonga obuki obusonzi. Wallahu ta'ala alam. Naam, Sheikh tuyanziza nnyo. Muganda waffe agamba nti okwatula, yawulirako nti okwatula nniya bida, naye abuuza okwatula nniya okwo kwe kuliwa? Eniya bajatula mu qawlu qadimu, twayatulanga eniya twajatulanga ate mu bintu bingi, mu sala, mu kusiiba, mu kuuza engoye, ama mu sala ne mu kunaaba ebiyungu. Mu sala ng'olyaga nti nawaitu usalli farada salata subhi rak'ataini adaan mustaqibla iddaan, omuloozi kyali ategeeza mustaqibla qiblati lillahi ta'ala, Allahu akbar. Wabeera imaamu akyongerako imaman, wabeera ma'muma ayongerako ma'muman. Kitegeeza ki? Nti bwe batyo baayatulanga enniya ey'essala ya subhi. Eya dhuhuri era ng'olyaga nawaitu usalli salata dhuhuri 4 rak'ati adaan mustaqibla qiblati lillahi ta'ala, Allahu akbar. Olunaalyoka ayingira mu ssala. Ne mu Ramadhan twaleetanga enniya, omwalimu ajja n'atunuyiriza ku tarawihi, n'atunuyiriza ne kuki ne mu biseera ebya okulya ddaaku. Nawaitu sawmun ghada hadha shahru Ramadan imanan wa ihtisaba. Kitegedde nga ebigambo ebyo tubyogera mu olugoye twahalisanga era nga notunuyira. Nawaitu taharatu hadha thawbi, nawaitu taharata hadha thawbi, nuyirira olugoye luno okulutukuza n'olufukirira amazzi bwotyo. N'ebigoye nawaitu ana agsila, ebiyungu bino ana agsila yadayya, ndeeta enniya y'okunaaza ebiyungu byange. So bw'ogwa ku munuyiriza omutuufu ow'emabega yali ebyo byonna abikola ki? Abimanyi. Naye tebiriiko bujulizi
kunulira okwo tekuliko buki bujulizi. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati, emirimu gyonna Allah atunuulira nniya. Wa mahallu nniya alqalbu, ekifo ky'enniya mutima. Bino byonna byetwogedde nabbi teyabyogera, wabula twayiya biki, twayiya biyiye. Tusaba Allah tabaraka wa taala atusonyiwe asonyiwe ne bakadde baffe, atuwa obulungi. Abaali tebannabitegeera Allah bawe mu mpeera. Barakallahu fikum. Barakallah. Shekhe, badde nsaba otangaazeemukaawo, waliwo bendaba asooka najja n'abanga eyeepikaapikamu nti niya tennajjula, kiri kiti ekyo seeka sitaani erimbalimba abantu yaga nti niya tennajjula. Gwe kennyini kyefiiringa nti oli mu maaso ga Allah otegeere. Baidha okuviira ddere gy'ovudde ng'ozze ekikuleese n'otuuka ne ku musaalo nga tomanyi kyogenda kukola, tekiriyo aslan. Ekikuleese ku musaalo okusaala kino kyolaba ekyokubeera nga nti Allahu akbar kyekitone ekisembayo, naye waliwo ebinene by'oba weezimbiddde muli yoba ofiiringa okuva ku wuzu ng'otegeera ogenda kuyimirira mu maaso ga Allah, ekibayita nniya. Amakulu wazze nayo ogenda kusaala dhuhuri, atali musaaza ebyo taba nabyo abatakiina. So barakallahu fikum, enniya ebeerawo era omuntu alina okubeera nga atambula nayo. Barakallahu fika. Barakallah. Shekhe, muganda waffe onaabuuza agamba alhamdulillah Allah yamusobosezza n'afuna okumanya nti ebifaananyi okubyekubya n'okubeera nabyo kiba haramu, nga bibyo okubyekubya. Naye agamba emabegako eyo yeekubya ebifaananyi ne bakwano be, ate bo bakyabiina, yalamulwa atya awo? Baba bakyabiina kyabasookerako abagambye babikole ki, babiyuzi. Bwe babagaana owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ajja mumusonyiwa inshallah. Sabe Allah amusonyiwe. Barakallahu fiika. Barakallah. Shekhe, onaabuuza akirizibwa okukereesa eswala singa muzadde we aba amutumye? Essala okukereesaamuuko olw'okutumibwa kw'omuzadde la baasa bihi, tekirina buzibu, olw'ensonga nti ebbanga ly'omala nga tekiyite ku budde bwaki bwa ssala. Waliwo ebintu ebimu nga Allah yatuta naye nga tulina okubeerako ne ekkomo wetukoma. Ina okuba nga obudde tebuyiteko obwaki bw'essala. Bw'oba bunaayitako eyo gyakutumya ennyini saalirayo, saalirayo gyakutumya ennyini mu lugendo olugenda ofune wovunnama, ofune wofuna amazzi, ofune ewuzi oba togina, osaale osinze Allah tabaraka wa taala. Ne bwe kibanga ogenda genda mu ddakiika nga 5 okomewo 2, ekyo la baasa bihi, kikole. Waliwo ebintu ebimu nga bawalimu banaakasha ku byo, hatta aljima. Nalaba awo twali ku masala twanaakashako masala g'okwegatta. Oli aleese enniya yagenda ku mujima kwegatta, bali mu nsonga z'obufumbo. Wekitiibwa Allah tabaraka wa taala agera baziina ki subhi, akoleko kyagende ku subhi oba agende mu maaso n'emikolo. Asahhu al-aqwali, ekigambo ekyasembayo mu bigambo by'aba ahlul ilm, omuntu oyo kwe kubeera nga asooka amaliriza emikolo gino ebbanga lyamala. Bangi mbubaga nti ebbanga lyamala nga taayite na muki, taayite mu budde bwa subhi. Kakati ekigambo baba nga kyebanywerako kyebeegattako ekyo watya ate omuzadde, naye wano bakiteekawo lwakuba nti omuntu ajja kuba mutebenkevu mu ssala ye. Tajja kuba mutebenkevu. Era baleeta obujulizi ne baga nti wabanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti la salata bihadarati at-ta'ami, essala tetuuka ng'emmere ekoze eki. Era atugaana buli muntu kubeera nga talina butebenkevu. Kati ate wano naawe era tojja kuba na butebenkevu ng'olina kyoleesi, ojja kusaala mangu okubirire naye sooka omale ekyetaavu. Omuwalimu omu yaga nti ebintu bino bina omuntu singa aba tabimaliriza abeerako nekyakosebwa munda, lwakuba abantu abamu tebamanyi. Era kyova tuvuddemu kansa ow'obusajja, kansa w'ebintu bingi. Bantu butamala byetaago bino bina nabyo bisiba. Ekyetaago ekisooka kyekitaago kino ekya long call. Omuntu lw'okisiba kikosa sisitimu y'omubiri. Ekyetaago ekyokubiri kyekyetaago ekya short call. Buli w'okisiba kiina kyengeri gye kyononamu sisitimu y'omubiri. Ekyetaago ekyokusatu ye muntu okubeera ng'avaamu omukka okufuuwa. Buli w'okisiba kyonoona sisitimu yaki y'omubiri. Ekyetaago ekyokuna kyekyo kyetaago
ekyokumala okugenda mu nsonga z'obufumbo. Buli wokisiba kiine obukyafu n'ebikyamu byekyonoona mu sisitemu y'omuntu, naddala bagita reproductive system. Erina okubeera nga esaza kyenda weyagalidde haja. Kyovula nabbi yakubiriza abavubuka we basinga okubeera abeetaafu, n'abaga nti ya ma'ashara shabab, yakubiriza abavubuka, man istataa minkum albaata falyatazawwaj, aba alina obusobozi mu mwata awasirizeewo. Kyensonga lwaki abavubuka b'edda bo babyanguyiranga, era obalaba nga basaza kimu paka okiwulidde. Naye abavubuka b'olwaleero se awangaala alinda kumala kumera jjindu nga lya nkoko, alyoka akole ki, alyoka awase, agenda okumaliza bw'ati nga takyalina maanyi ga kisajja. Kisoboka, naye nsaba Allah atusaasire atukuumire amaanyi gaffe mu mbeera efaanana bw'ekyo. N'ebirala abamu babyongerako ne bigenda paka mu 8, ng'ebyo byetaaga buli we bibeera ng'omuntu abisibye bireeta side effect mu sisitemu yaki y'omubiri. Wallahu ta'ala a'lam. Inshallah abitwanguize. Seeka Abakari Mustafi abuuza Mayuge abuuza nti asaba ku aya eziraga omuntu abula okumala oluvannyuma lw'okufuna obulungamu mu sunna ne Quran, ziraga nti abeera mu buzi. Tuyinza okubeera kuleetayo entonotono ze tumanyi, nastahdhiruha al'ana. Tuyinamu aya egamba inna allazina yaktumuna ma anzala Allah. Omuntu akweka Allah byeyakola ki, byamala okussa mu Qur'an ng'akimanyi bulungi nti bituufu, min ba'di ma bayyannahu linnaasi, oluvannyuma lw'okubinnyonnyola abantu fil kitaabi muki mu Qur'an, ye n'abizibira tayagala binnyonnyola bantu. Ulaika yal'anuhumullah. Aliko ekikolimu kyani Sheikha n'omwalimu ono asomye obuwalimu n'asirika busirisi, n'asirika nga waliwo ezambi erigenda mu maaso ye ne yeetuulako nga naye amanyi kye bakola kikyamu, naye agwamu. Akoze kye bayita iktimaan, azibidde ensonga z'eddiini min ba'di ma bayyannahu linnaasi, oluvannyuma lwa Allah tabaraka wa ta'ala okubeera nga azinnyonnyola. Allah aga nti ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Afaanana bwe batyo baliko ekikolimu kyani kya Allah, era buli yenna ayagala okukolimya akolimire ngaabo. Aya endala gye tuyinza okuleeta eyogera ku bantu abasirikira amazima, kiki Allah tabaraka wa ta'ala kyagenda okubeera nga abakola. Ye aya ekwatagana n'omusajja mukulu oli gwe bayita Bil'am bin Ba'ura. Yali musajja muyivu, Allah nga yamuwa ismullahi l'azam, erinnya lya Allah eddene, allazi idha su'ila bihi yujib yu'ti. Allah bw'abanga asabiddwa nalyo ayanukulirawo akuweerawo. Wa idha du'iya bihi yujib, Allah bw'oba omusabye nalyo n'omuga nti Allah ayanukulirawo. Allah ismullahi l'azam kigambibwa abamu ku bawalimu baga nti bamuwa ekigambo ekiga nti ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikrami. Allah yasooka kiwa musajja oyo nga bwakikozesa Allah mwanukuli. Yaliwo ku mulembe gwa Musa alayhi salatu wassalam. Musa alayhi salatu wassalam yalina ekibinja kyagenda okukola ki, okulwanyisa. Kigambo omusajja oyo najja atandika okusabira abantu abo. Kati yensonga lwaki Allah yamuleeta n'amufuula n'ambwa. Yatukuba ekyokulabirako mu Qur'an nga kiraga nti alinga embwa, oba ogitiseeko ewankawanka ne bw'oba togitiseeko esigala ekola ki, ewejja oba ewankawanka. Kyekyo Allah kyaga nti watilu alayhim naba allazi atainahu ayatina. Bagambe basomere etteeka ery'omusajja oyo Bil'amu oba Bal'am bun Ba'ura gwe twawa amateeka gaffe. Fansalakha minha, n'ageeyambululamu. Nabbi wa Allah ze atatandika otteekawo obujogoli olw'okuba bali abalinako akakwato b'oluganda, n'atandika okubeera nga amateeka ga Allah agabikka, n'akola nga ye bw'ayagala. Oyo yali musajja muyivu muwalimu. Allah tabaraka wa ta'ala n'amubuza n'atateekawo nanteekateeka naye akudda. So tusaba Allah atuwangaalize ku bulongoofu, atutaase obwononefu. Embeera gye tuwangaaliramu mu nsi abantu bangi babikka naye nga tebalinawo nteekateeka yonna yakunnyonnyola abantu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Fika barakallah.
Shekhe ono abuuza agamba nti asaba okubujiriza obulaga nti bw'atunuulira omukyala eriiso erimu erisooka tavunaanwa ate eryokubiri avunaanwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba Ali mu Sunan Tirmidhi bwe mbaseerabidde namugamba nti inna laka an-nadhrata al-ula oyina erisooka wala tattabi'u nadhrata togezaako okugobereza eriiso ki edda fa inna laka al-ula oyina olutunula olukola ki olusooka. Kitegeeza ki mu hadithi eyo nti omuntu Allah yakuwaayo kutunulayo limu eryo tuliiko buzibu naye otandika okugobereza kyaviirako ne sahabu ttomera ekisinge Allah nassa aya namba kulemezaayo liiso oli n'awangaaza eriiso ng'alaba sitaani mweyongerera okumulaga omukyala kikyali n'ebirala ebyokwewunda. Ekyo mwana wattu kyabulabe nnyo. Kigambibwa sahaba yasinkana omukyala n'amutunuulira n'omukyala n'amutunuulira n'amuziza eriiso n'amutunuulira n'agenda ng'alemezaayo eriiso nga tamanyi nti byalaga waliyo ekisenge olwagira bw'ati okudda emabega nga feesi agikoze ki n'avaamu omusaayi n'agamba nti sigenda gunaaba paka nga mmaze okusinkana nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda otuuka ewa nabbi alaihi salatu wassalam nga aya yasedda ekakasa nti ekikolwa ky'okulemeza ku omuntu eriiso obutakakkanya maaso kyabulabe. Allah agamba nti wakul lilmu'minina gamba bakkiriza abasajja yaguddu min abasarihim bakakkanya amaki agamu ku maaso gaabwe wayahfadhu furujahum bakuume nabuki n'obwerere bwabwe ekyo ekisinga okubeera ekibatukuza ewa Allah tabaraka wa ta'ala. N'abakkiriza abakyala Allah n'agamba nti wakul lilmu'minati yagududna min abasarihinna gamba bakkiriza abakyala bakkakkanya agamu ku maaso gaabwe wayahfadna furujahunna bakuume n'obwerere bwabwe wala yubadina zinatahunna tebagezaako okubeera nga byokwewunda byabwe babireka ebweru obanga bivaako ebizibu eri abantu illa ma dhahara minha okujjako ebyo Allah byebagamba okuleka ebweru ebibatu ne feesi. Barakallahu fikum jazakumullah khair. Fika barakallah shehe. Kw'ensonga sabo tutangaazeemu bino eriiso omubaka sallallahu alaihi wasallam lyayogerako lyali accidento nti oli abadde si kyagenderedde n'atunula ku mukyala waliwo bano abagamba nze kantunuye eddala erimu ndigyeyo bategeeza n'eriiso erimu bategeeza muntu kutunulayo lumu era libeera lya lahdha yalutemya lwa liiso si kumalayo bw'otunulayo bw'oti ng'omukyala waali kakkanya amaaso go. Kyekyo Allah kyagamba yaguddu min abasari abakyala yagududna min abasarihinna bw'otunulayo bw'oti kakkanya amaaso go osabye Allah akutaasa obubi obuyinza okukivaamu. Barakallahu fiikum. Tabarakallah. Tukyali mu puroguramu yaffe ey'okwanukula ebibuuzo ne Sheikh Abbas Bairi Senkuba. Tubajjukiza nti ebibuuzo bino tubibuuza nga tuyita mu WhatsApp group yaffe eza Rawda Islam Media. Mubuulize ekibuuzo kyo kisindikira adimi yenna mukutu gwaffe ogwo gwa Rawda Islam Media buli lwamukaaga inshallah Sheikh ajja kuba akwanukula. Sheikh muganda waffe ono abuuza agamba singa afuna obwagazi ng'ali mu swala agambye amasanyalaze ne gaswikinga eswala ye efa oba nedda? Okusooka kwa byonna la nahuthu nnasa bitaammudi oba bi'itimaadi ashahwa tukuutira bantu kuleeta nniya yakuleeta oba kusika bimuleetera shahwa kutandika kulowooza ku ebyo ng'ali mu ki mu swala n'abeera mu swala nga yalowooza ku biri. Ekyo kibeerawo nnyo ku bantu abalaba obwerere bw'abakyala n'abavubuka abatannaba kuwasa. Byonna biyinza okuleeta obutali butebenkefu mu swala. Sala amagezi okulaba ng'obikola ki obyesalako. Era ekigambisa abavubuka okuwasa ebyo biseera by'ekivubuka omuvubuka obwongo bwe bubeera nnyo ku bintu bwe bityo. Lwaki nabbi yagamba nti okuwasa okwo agaddu lilbasar kukakkanya ki amaaso wa ahsanu lilfarji era
kuteeka security ku bwerere bw'omuntu obutalowooza nnyo ku ebyo nakubanga akyajinga nnyo nga bw'agambye. Naye nkeesi nga weekiri abaffe esswala ebeera nfula, esswala ebeera ntuufu, naye ma'al karaha tukitamwa. Esswala ebeera ntuufu naye waliwo ki okutamwa singa omuntu aba akikoze eki aba akikoze kitamwa. Wabula singa akikola amazzi ne gava ntulaba nti amdha esswala agiddamu olw'ensonga nti almadhiyu bubeera bukyafu era yebeera hadathu al asgar kizuusa ekitono singa omuntu aba akirina. Barakallahu fikum jazakumullah barakallah. Sheikh muganda waffe ono asaba mutangazaamuko batya w'oliwo alaaka ezikuyiseeko singa osanga basaala. Tuliwa tutya rakaati ezikuyiseeko singa osanga basaaza. Singa raka ekuyitako emu nga musaala essala ya subhi, imaamu bw'amala okutoola salaamu kiba kitegeeza nti gwe saalako etya saala yeemu endala, osaala naye emu neeno eyakuyiseeko nayo n'ogikola kino ogisaala ezo zebbiri. Bebeera magaribi nga bakusaddeko bbiri kiba kitegeeza nti ojja kubeera ng'osaala n'imaamu emu, oddemu osaala emu otuule tahiya oba tashahud, then omale oyimuke otuule tashahud esembayo. Awo oba otudde entuula mmeka? 3. Singa ebeera sala ya raka'a 4 ne bakusaalako raka'a 2 kiba kitegeeza osaala 2 n'otuula n'imaamu tahiya n'atuula salaamu n'oyimuka n'oleetayo 2 era n'otuula ki n'otuula tahiyatu endala n'otuula salaamu. Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha ataitum ila salati, buli yenajja eri essala fa'atu ilaiha bisakina, jangu nga weetoowaza. Fama adaraktum fasallu, kyosanze saala, osanga nga babuzayo emu gyoba osaala. Wama fatatkum fakudu, ate bwosanga nga waliwo ekuyiseeko gyoba oliwa. Barakallahu fikum jazakumullah khair. Barakallah. Sheikh era ku nsonga y'emu tusaba tutangazeemuko ddi lw'obanga osanze raaka andi ddi lw'obanga togisanze. Raka tugisanga omuntu ali ku ruku. Ruku tutegeeza okugenda ku maviivi. Omuntu bw'agenda ku ruku ku maviivi aba asanze raka. Olw'obujulizi obwajja man adraka raka'atan min aljum'a fakad adraka as-salah, oyo aba asanze essala ey'ejjuma. Naye omuntu waba asanze raka'a ku maviivi, waliwo riwaaya eyagala okufaanana bwetyo kyaba asanze naye essala oba aba asanze raka'a eyo. So omuntu waba avudde ku maviivi kiba kitegeeza nga agenze ku samia Allahu liman hamida, eyo raka'a agiddamu okuviira ddala eno waggulu ku al-Fatiha paka wansi. Nabwe kityo omuntu bw'asanga nga bagenze ku sujuudu eyo raka'a agiddamu. Ne bw'osanga tebannava wano ku maviivi kiba kitegeeza kyalina ki raka'a inda jumhuril ulama. Waliwo aba madhabu embaseerabidde aba Hanafiya balaba nti raka'a tugifuna nga omuntu bw'ayitibwako al-Fatiha oyo aba talina ki talina raka'a. Naye kituufu bw'osanga nga imaamu tannava ku ki ku maviivi oba oyina ki oba oyina raka'a. Wallahu ta'ala a'lam. Sheikh barakallahu fika. Allah yabarik fi. Sheikh ku nsonga y'emu muganda waffe abuuza nti singa azuukuka n'asala salatul fajiri neyeekanga ng'ali ku laaka yakusatu n'akitegeera, abuuza agamba eswala n'atagiddamu, agamba ddala Sheikh eswala eyo eba ntuufu oba mba nsadde sunna? Singa mba ngenda kusaala salatul fajiri oba singa nsala salatul fajiri nekanga nga nsadde raka'a 3 njiddamu, kyabuuza ekyo? La togiddamu. Oba osadde raka'a 3 etuula n'ezo omale oleete kye bayita sujuudu sahwi, sujuudu ey'okukola ky'okwerabira oluvannyuma lwa salaamu. Lwaki? Nti oyongedde mu ki? Oyongedde mu ssala. Barakallahu fikum. Naam. Sheikh tuyanziza nnyo. Seeka tubadde tusaba otubuulireko katono nnyo ku fomula ennyangu yangu sujuudu sahwi etawaanya abantu. Fomula ki gy'asobola okukozesa nti oba oyongeddemu oba okendezezza? Sujuudu sahwi omuntu buli wayongera mu ssala, mathalan oli n'ayongeramu raka'a emu tebaddeemu,
oba nayongera movements nayimukamuuko ng'abadde yeerabidde nayimuka namuuko ne bamuzzabuza aba ayimuka bw'ati ne baga subhanallah aba ayongeddemu ekikolwa ekitali kya mucyo kiba kitegeezo yavunnama oluvannyuma lwa salaamu. Ate bw'okendeeza mu ssala nga bw'onaakendeeza wajibu min wajibaati ssala nga tahiyatu ya wakati n'otagituula n'oyimuka bwimusa olwo oba okendeezeza mu ssala ovunnama qubayila salaamu nga tetunnaba kutoola ki salaamu. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, Sheikh tuyanziza nnyo tukyali ku mukutu gwaffe ogwa Rawda Islam Media nga tusemberedde okutuuka ku nkomerero y'ebibuuzo byaffe. Seeka onaabuuza forex trading eri halal oba haramu? Katukomeko na kino inshallah. Forex trading yeruwa? Forex trading okukyusaganya sente. Neya forex bureau money exchange. Kakati okukyusa sente ezo tekulina buzibu kasita terms ne conditions zibeera nga zirila ku mateeka g'eddiini. Kyogenda okukyusa yadan biyadi, mukono ku mukono, oba nga bakola tahwil otadde eno eri bafuna. Kyokubiri kiseera ku mu kiseera nga kyekimu bangi bawali bagamba nti ebeera terina bwa haramu bwayo. So abawali balina bye balambulwa naye ezo ku ssente twagala okujja mu ze Uganda kuze Kenya. Ekyo kyo kyetaagisa olw'ensonga kiri min hawaiji nnansi oba hajati nnansi mu byetaavu bw'abantu. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, tuyanziza nnyo programu yaffe. Muganda waffe atawulidde ekibuuzo kyo inshallah Saturday jja biidhinillah ogenda kuba ng'ekibuuzo kyo okiwuliriza. Seeka tusaba obeeko kosiibula ne baganda baffe. Barakallahu fiikum. Tubasiibula baganda baffe nga tubagamba nti saba Allah tabaraka wa ta'ala ateeka omukisa mu programu zaffe ez'okusoma. Ekyokubiri Mukono Islamic Secondary School tubagamba nti registration egenda mu maaso ey'omwaka 2023 egenda mu maaso okuva ku senior 1 paka senior 3 n'okuva ku senior 5 ne senior 5 nayo weekola weeri. Abayizi mbaleete bewandiise mu lusoma lwabwe olw'omwaka 2023 insha Allahu ta'ala. Nabwe kityo Al Huda Junior School wali enamuyenje abayizi aba primary P1 P2 P3 P4 paka P5 interviews zigenda mu maaso. Yenna omuyizi ayagala okubeera ng'asoma classes ezo tugamba mujje babawe interview nga bukyali insha Allah. Saidi zombi ey'oluzungu ne saidi ey'olwarabu tusomesa abayizi. Barakallahu fikum. Eddalasa zaffe zigenda mu maaso. Enkya tuli ku masjidi Assalama ewa Antony 25 tugenda kubeera Kansangalabi insha Allah na wano ku kitebe ekya district wano e Mukono tulina eddalasa y'abawalimu insha Allah bajja kujja basome eddiini yaabwe. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.